Parliament olwaliro Parliament lwejjudde mu butongole oluvannyuma lw'okulonda ababaka ne bassentebe b'obukiiko obw'enjawulo abanaalondoola enteekateeka za gavumenti n'ebitongole eby'enjawulo. Yes, we are ready. Let us start with the government side. Ku kakiiko akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga kano kaweeredde omubaka Kankunda amusinga ssentebe waako era ng'abamu ku bakiise abalondeddwa ku kakiiko kano kuliko omubaka Naabawanuka Sumaiya, Sibamala Richard, Ibrahim Sentayi kosa n'ababaka abalala. Honorable Kankunda Amos Kivuika, Rwampara County Chairperson. Honorable Tom Aliti Chandia, Maracha East Vice Chairperson. I designate the following members to the committee, to the budget committee. Honorable Savina Javira, Honorable Jarameso Fred. Akakiiko akakosase omubaka Muwadanku Nyingi yagenda okukakulira era kuliko Zahara Lwirika, Joseph Sewungu, George Musisi, Ojara Mapenduzi n'ababaka abalala. Honorable Muwadanku Nyingi, Kyaddondo County Chairperson. Honorable George Musisi, Kira Municipality Vice Chairperson. Wabula ababaka kibabuuseeko yali Speaker wa Parliament Anita Among okumuteeka ku kakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti nga kano omubaka Zaake Butebi yalondeddwa okuba ssentebe waako. The ayes have it. Ku akakiiko ak'eddembe ly'obuntu kaakukulirwa Wilson Kajenjwe era kuliko Elias Nalukoola, omubaka Shamimu Malende, Moses Magogo n'ababaka abalala. I beg to designate the following members on the Committee of Human Rights. Honorable Okero Geoffrey Charles, Nyoya East. Honorable Caps Fungaro, Obong County. Honorable Elias Limbas Nalukola, Kawempe North. Honorable Malende Shamim, District Representative Kampala. And Honorable Auma Janet Amulata, I beg to designate. Abalondeddwa ku bukiiko obw'enjawulo baweze okuluma n'ogwengula okubaako ne bibakyusa. Nkakasanga bwe tunaakola budget ennungi, bwe tunaakola financial policies ennungi, kijja tuyamba okubeera ng'eggwanga lino tulitema mu nvuba gye liri. So nsuubira nti tugenda kuwasaganyiza wamu ne bannanga abalala batwadde ku komiti. Kitukakatako okubeera nga tukakasa obanga tuwakanya okwewola okubi kuba gye bakoma okwewola ssente ne zitakola bye zirina kukola abaana baffe n'abazzukulu be bagenda okubeera nga babonaabona n'ebbanja lino. Era kyendowooza gye tujja okusookerako kusooka kutalaaga na kumanya malwaliro ki oba organizations ki ezibadde zigaba amaddagala badde bagagaba kati balina we bagenda okujja. Wabula basabye Parliament n'essiga effuzi bireme kuyingirira mirimu gya bukiiko era babuleke bwetaaye n'okubawa embavu okukola emirimu gyabwe. Twagala okusaba obukulembeze wa Parliament obutateekawo omuziziko gwonna ku reports zetugenda okukolako zetugenda okufulumya n'okulaba nga gavumenti wabawo okulondoola ku reports zetunaafulumya ku bye tunaaba tuzudde wakati w'okunoonyereza. Tukimanyi bulungi nti akaseera ka kusoomooza mu byeddembe ly'obuntu mu Uganda n'ekyo tekitegeeza nti tugenda kusirika. N'olwekyo tugenda kuseera nga twogera amazima, nga tubanja abasibe, nga tubanja okulaba nti eddembe ly'obuntu lyonna liweebwa ekitiibwa. Bikole according to the law ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Newankubadde ng'emirundi egisinga balemererwa okutambulira ku mateeka nga bwe gakola ki bwe galagira. Ffe tusigala tubakola ki tubategeeza nti eggwanga si bweti bwe lirina okutambula, eggwanga lirina kutambula bweti ne bweti. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina ageesigika.